tubuulira amannya go nabwawo osinzidde otukubire essimu eno oli ku rediyo Sebo okwebaza nnyo okubiriza program. Sebo Amina Sebo Amannya nze Walusimbi Kasolo. Walusimbi Kasolo nsanyusa okuwuliza Sebo. Era nga nsisidde wano mu Kyaddondo e Buganda. Amina Sebo Buganda egamba ki? Sebo tuli awo tuli mu kabbinkano. Naye Sebo njagala okwebaza okuteekateeka puroguramu eno Sebo n'ebirowoozo n'okwanjula okukulu kw'otuwadde. Ate ne mbibaza Sebo era ekirowoozo ekyokuba nga mutuwadde okuba tujjukira ku bazzukulu ba Buganda abo abaali abazira. Kubanga era singa tebaali na kirungi eri Buganda ndowooza era amaloboozi twali bali tugawulira nti tebaali balungi. Naye tuyinza okulowooza nti mu bulungi bwabwe bayinza okuba waliwo ebyabasobako. Mukama Katonda tusaba bibasaasiremu. Sebo nze ekikulu ennyo kyenjagadde okujja mu mulamu ogw'olwaleero Sebo nze nyinza okuba nga ekibuuzo ekyokuba gye nali nyinza okuba nga Sebo sijja kukyanukula nnyo kubanga emyaka egyo nyinza okuba nga oba nali mu kyakubiri bwe ntyo oba kyakusatu. Naye kyenzijjukira nti ndowooza nga Museveni tanaba kuwamba nalaba ku magye aga FEDEM kuba nagalabanga ekisubi ewaffe eri gye nasomeranga nga gakampinga mu bibira nabinoonya bayitayo nabinoonya gye batendekera ababrother ekisubi twabalabanga nga naye nga batusanyusa nnyo nga batambula ku luguudo olwo ekitegeeza nti amagye gankwanga gaali gatuteeka ekitundu nga ge gakifuga naddala ekisubi awo Namulanda n'okudda ku nnyanja yadde nali mu kyakubiri naye bye nasobola obbiraba era ne mmanya nti abo baFEDEM ate bwe nkuze ne mmanya nti abaFEDEM be baali abankwanga. Naye Sebo ekikulu mu byonna kyenjagala okujja mu bino twogedde ku bazira abo ne tulaga n'obulumi bazzukulu ba Buganda engeri gye bazze batemulwamu. Naye kye tulina okujjamu ekikulu ennyo kyekyokuba nti omuwandiisi w'abazzukulu ba Buganda International yakyogeddeko awo nti tetukoze kimala kuzimba bukesi. Era nze mbadde nsaba buli awaleeta ebirowoozo kati nga atema empenda ez'okujja Buganda mu kizibu kino asooke ateeka amaanyi mangi nnyo mu kuzimba obukesi kubanga buli obeera n'obukesi omulabe agenda okukola ki okulonda ejjinja nga bagamba nti akalina abiri. Kuba nze mbadde nkyakifumiitiriza nnyo wano ne kinnema okutegeera nti nga bamaze okutta Serumaga ne batta Kaggwa ne batta Seeguya ne batta Lule era Kayiira n'atuuka ekiseera nga akkiriza okukola ddiiru akwate amagye agawe Museveni ate ye eyali omuduumizi w'eggye eddamba lye batutegeezezza nti lyawamba Jjinja nga likutte ebitundu byonna byonna bye batumenyedde nga mukadde waffe naye yali akooye mangu yakoowa Banyaga ne bamuwa minisitule ya energy. Nze njagala ongezaako abasobola okutubuulira batubuulire Kayiira bwe yali yeegatta ku Museveni ddiiru yali etya ddiiru yali yeeyogera etya baasayininga ndagaano yalokoka bulokosi n'agamba nti byonna bye mbaddemu mbyenenyezza kakati Sebo nzewuwe. Njagala banaye abasobola okutubuulira batubuulire ekintu kino bagamba bweba ensobi tugitegeere bwe yava tusobole ogyegema obutaddamu gikola ki gikola kubanga omusajja eyayina amagye agawera omutwalo gumu n'ekitundu oba ebiri ng'alina ne political wing simanyi yayina high command yatuulanga negamba nti kati kuba njagala era okumanya high command yatuula neteesa negamba Kayiira nti kakati gende wa Museveni omugambe nti kati tukoze eki tukwegaseeko era n'amagye gaffe gonna gonna tusazeewo emundu zibagibweko ebintu byali bitya twagala boogera ku bintu bino batuyambe nnyo bitegeera
ko tunabitegeera twagala okulaba nti twegema ensobi zo butazikola ki obutaziddamu. Mukulu Nsegula Mirambo atubulidde ebigambo bingi nnyo era ne mwebaza nnyo. Njagala nnyo obuvumo obwo busigale mu mitima gy'Abaganda. Wazira kye njagala ennyo tekekesira nti tugezeeko okweyisa ng'abantu abakwatiddwa ne bateekebwa mu buwambe. Ku ekyo kye tuli. Omuntu ng'omukutte n'omuteeka mu kkomera, bwe baba nga balina amagezi ge basala okujja mu kkomera eryo, ow'emyaka 5 nga musibe asobola okuwuliriza ow'emyaka 19 kyagamba, namugamba abo mubadde oteesa ekyo ate ndaba kino kyekisinga okukola ki kyekijja okusinga okukola. Bwabeera nga olw'odokita nga naye musibe mu kkomera lye limu, tajja kukusirisa banne nti nze musirike nze dokita nze njogera, kuba mwonna mubeera ku ddala lirimu muba basibe. Embeera Buganda gyerimu olwaleero ya busibe. Tetwagala bantu begulumiza lwa bugagga, lwa bitiibwa oba buyivu bwabwe. Ekyo nkiddiŋŋana nnyo ebbanga lyonna nti bw'osanga omuntu nga musazeewo mugamba nti kati ekintu kino nga bwe tukizudde tuli mu buwambe twetaaga okusala amagezi ag'okwenunula, yagamba nze sisobola kubeera mabega wammwe, nze nina okukulembera. Namugamba naye gwe oyagala okukulembera naye gwe ebigambo bitegedde ku makya. Wole bakadde baffe nja kwogera ku ddiini y'Obusiraamu. Omuntu ayinza kusiramuka leero enkeera n'agenda mimbali kusaazisa basiraamu balala. Era oteekwa okujja ng'oyita mujjuzo bakusomesa kino kugamba n'oyita mitendera. Naye kati olwaliro gyagenda okwesanga nga omuntu bw'afuna ku mbeera emusuumusaamu n'ajja neyesimbawo n'afuna oba obwMP oba n'abeera kyamani wa disitulikiti, alabanga ye mugezi asembayo era Abaganda bonna balina goberera ye. Naye nga babaddewo Abaganda bamaze ebbanga nga batema empenda nga balaba ebizibu Buganda ebize bigimegga, ng'era balina puroguramu etambula era ng'ebbanga lyonna ebadde ekyaliwo ng'etambula. Naye kati omuntu olwaliro ajja n'ayagala okulaga nti agenda obbakulembera. Mumbuuze gwe atukulembera okumanya kukwenkanawa. Era lwaki olowooza nti gwe olina okukulembera? Wana kyaki njagala okutegeeza abantu bane abatuwuliriza nti saagala muntu yeerowoozaako nti ye yagenda okubeera ekyokuddibwamu eky'ebizibu bya Buganda. Ensonga eno si yabuntu kugamba nti omuntu gundi alina obusobozi obutukola kye. Ensonga yaffe ffenna kutegeera nti ekizibu kyaffe buwambe era kye tulina okukola kwerwana kuva mu buddu obwo. Omuntu anaaba asinze okutegeera ekintu ekyo era nga mweteefuteefu okumaakuma Abaganda babeere nga balwanirira okutuuka ku kiruubirirwa eky'okwejja mu buddu. Nze ndowooza ffenna gwe tulina okubuulize. Ssebo nze bye bigambo okoonako ssebo nga tonavaako obuuzizza ekibuuzo naye nga nali omu ku balwanyi ba Kayiira era yebadde kyeweebuuza wali musajja muto ng'oli mu kyakubiri eyo yonna era nga yebakumenyedde abalwanyi bannanga abalala ffe twamukwata paka mu Kampala. Naye obuuziza ekibuuzo kyennyini nange kye nagezaako okubuuza abakamandazi mu biseera ebyo abaali bakamandazi kubeera nti twawambwa ne tubeera nti ng'ate ffe twakwata ekibuga ne tubeera nti tutuuka okuwaayo emmundu. Ssebo si kunyumya ffe abaakwata ekibuga twatuuka okubeera nti emmundu bazitujjako, twakola obukodyo bwonna ng'abalwanyi okubeera, naye kyali ku top commanders engeri gye twali tukutte ekibuga okubeera nti twasobola okubeera ate ng'abaana baali bamalirivu, twali balwanyi, twakubagana okulaba nti tugoba abasajja abo we batuukira okwezidrowinga. Yes, sir. Ne tubaweebwa westhroughout okubeera nti bagenda, naye
bana abasajja abali abobote ne tubeera nti UFM fe tusigadde mu kibuga naye ekiseera kyatuka okubeera nti ebyokulwanyisa tubiwaayo buwi nga tugendera ku mateeka agali ku high command nga batugamba nti ebyokulwanyisa mukole ki ne twebuuza nti naye ffe ate abantu abeegasse okubeera nti tukolera wamu ate tugibwako tuki ebyokulwanyisa ate oluvannyuma olwo tufuuka ba POW kati twagenda okitunuulira we tubadde ne bannange bonna be twazirwana be tutuuse eno kati n'okunuulira nti abasajja abali ku high command ne makakodiri oba muwulira nga ne kaakati ku sawa ya kaakano akyasavinga nga yali omu ku top commander Kayira be yaliko eggamba beyeesiga abali waggulu owulidde naye nga ne ku sawa ya kakati akyasavinga mu mazzi ga Museveni nga mulimu